Yini zino ze tutubukiddeko. Aha. Tukende pabaliyo. Oya boss. Come on in there. Okimanyi tiriyo omuntu we yazaalanga kasiru ng'abantu yesaga fuluza. Wallahi. Naye okimanyi olwaleero nti kasiru ate yakutta kati. Bwabwabwo. Bwabwabwo olaba abantu basanyuka. Era ndadize katanzi luke ku mukoro. Yewe stupid sura namba ya kaitu wala hausi. Asitotegedde otya? Kasitategedde wala hausi. Kye bintu biri tabuka. Abange buli alina gw'oliranje mukwateko mu ngalo. Mugambe ekyo omukolo kitegeeza kusanyuka. Amina. Buli gw'oliranje mugambe ekyo omukolo kitegeeza kusanyuka. Ni tata buli kyoleta nga kya mazima. Kugamba olinga omukaluli kye bintu bibiri tabireka. Ng'anaatambula sooka olindeko. Abange buli omusirisa karediyo akaboozi. Buli omuggyako karediyo kaboozi. Teekako rediyo ssanyu yokka. Rediyo kaboozi gijjeeko. Waba badde ogamba ki? Nti omukaluli kye bintu bibiri tabireka. Akiruwa? Tayinza kuleka opena ng'anaatambula ne kamula. Lwaki? Nange nkyebuuza. Akaboozi mukagjeeko. Akati tukole bwe tuti. Eddadi. Okumanya mbasanyukidde baana mmwe. Wallahi mukkirize mbategeeze. Nze Abdul Hakim Kabuye. Abdul Hakim Kabuye. Siyinza butasanyukanga gwe muzze naye ateeka kandi. Sallu ala nabi. Olw'ensonga eyo. Buli yenna kyalaba ekiri ku mmeeza si decoration kirye. Tubeerenga abali mu jjana. Buli kyolaba nga kiri ku mmeeza. Abange kuluwa shirabu. Mumanyi nti baabiridde dda. Nga temulina bugumiikiriza. Kale wamma mulamuse kwabo tugende. Nga ne administrative assistant Sulaiman Byarugaba naye waali wano. Abo nno be bakozesa omwana omuwala Nassolo abo be bakamaame bwe. Nsonyiwe. Tusanyuse nnyo okubalaba. Naffe bamukuddume. Tusanyuse nnyo okubalaba. Naffe tusanyuse. Kaakati tukole bwe tuti. Kaakati ngenda kukulaga omuntu ogu. Njagala okkirize nti wano ewaffe Kaganda. Wano. Ennyumba yaffe bwekuba olambya obufuzi toyitamu wangi tutoddeko butozi ngenda kukulaga omuntu ogu ffe ng'abambejja n'abalangira ebyo akabuzi tukajjeko ffe ng'abambejja n'abalangira wano ewaffe mu kika kyaffe ebyaffe ebyekika kyaffe mizimu biki byonna byonna biri kwona asooka byonna ono we biriko kati olwo tumweru mbuki mbumwe wamma tabiriyo mbanyakole mwe temulina ebyo tetubirina wamma bantwalira abo tata nga tebannavaawo kale buli muntu asiime naye wammweyo teriyo baana babuwala banoonya
anti kakati buli kimu gono kyegabira kasita wagambye nti olwakadde tuwagire express fenna n'abavira ate tunadda kukutusa n'ekiwagu ng'enkota yiyo kiki ye ate wamma omanyi bwopapa ennyo oluusi osiba n'ente ku ggaali era kituufu My baby, anytime when you need to come through, my shit. Take it, some more love, you're just singing it. abange tusanyusa okubalabako bassebo ne bannyabo eddadi eradde bassebo eradde taata musula mutya taddi gyetuli simanyi banyankole abakyala babuuza batya eradde bannyabo taata ababuuzaako eradde bannyabo eyo olinayo ku baana ab'obulenzi abanyankole nga bangeye taata gye nga bali baayise bali eno nabinoonya taata gye bali nnyo kale bayite jangu ne baganda kale wamadde bampe bajje abo bennyini abange tetugenda kufa ate naawe olinga atali musiramu bwebuuza hajijimu tomanyi nti babiri abo nemwewandiresa ababiri babamalawo asiramukikkiriza ate ewaffe era situlwawo bwotukyalya tukubuuza kimu nuyendaki akati wulirayo nagambye nti nja kukusomera hadisi oziwulire nabbi sallallahu alaihi wasallama yali ayogera ku mmere yagamba nti emmere erina empisa za bika bisatu otyo ekisooka bwobanga ogenda okugira samilla asooka ngaokole ki osome erinnya lya allah ekyokubiri wakul biyaminika lisanga omukono gwo ogwaki ogwaddyo kino kyekikulu mu mbeera eno n'agamba nti wakul mimma yalika olyanga mmere ekuli mu maaso ali eno tosala nodde eri kubanga gy'olengedde k'oyagala owulidde adiisa ekola katogo kokka oba mmere yonna byonna kyaga kasita bagiwu kale tugende ogamba asooka nteeka essimu mweyagale oli sheke babyagala nabo owa wangi abaaye mmwe abaana mmwe abengeye omukazi muliro otofukamira tegwaka ate kale buli omukwasa kyomukwasa kati bali akalisooka ombulire omunyankolera ava agiyita ki ate ye bwe busukako abanga musoga agiyita ki laava omunyankole lukundo olukundo ebyana byo birina olukundo birina olukundo kati oli omusiraamu omulabe tate asemba eri oli musoga agambye mpulya laavu yamenamena kakati gamba bagambe mulwe wammwe
buli omu amukwate ku mukono amusitulewo wansi bayimirire wamashonge buli omwe akwate owayina mukono amukirize kati amukirize kuli agamba era gamba Haji Jingo mugambe nti e Buganda aba bajjaji mugambe gamba Jinga abagambe nti e Buganda omukazi ne bwaba mugagga atya kati ngo Jovia yimirire omukubire engalizama timu yogeina amanya amalungi Jovia Jove okisalako tebalinga bwowulira nti oyo yekizito gyate onoolisalako gamba Falasia kakati wamma oyo omulaba nga bwafaanagana mugagga naye bba wandibadde ono alina essere tayinza kgenda nga taliseewubba z'akameeza tamusangawo kakati gamba Jingo abagambe nti e Buganda omusajja yenna bw'aba omukyala amuweeza akameeza basumulule waleti babaweeza akameeza mugambe kakati bagambe wamma kakati bagambe wamma nti basumulule waleti baweeyeza akameeza Jingo bagambe omuli Buganda buzima omushaija yanarugahaka nasigaho ezakameeza kati bagambe basumulule waleti mbwenu mukomorere waleti tebayinga kugoberera naye dadi kasita twayingidde ennaku zino kati sente zisigala mu banka na ku mobile bagabe cheeke wamma omusajja oyo mumukubire esebyima nga bwobajjawo basobola baweeza akameeza olonaatabimanyalo owaye mutambuze radio omulungi mu ntebeyo waggulu njagala otunula sayidi wali ne sayidi wali abantu nga bwe mwazze bonna banno balaba we bali taata tebaliwo bonna kuliko abulako ani abulako dokituru ani oyo yatali Muhammad Kakande kaka Muhammad Kakande ya yataliko taata yataliko